Bobi Wine teyajja nga politicians abalala. That is why yes politician. Teyafunako endorsement ya institution yonna mu Uganda. Ye yajja n'abamuteekateeka nga be bannayuganda. Kyobola abantu okubeerawo kwe kuli ku nnyingo y'amaanyi g'abantu. Abakulembeze abalala ne bwe twali twogera ku Dr. Kizza Besigye ne tunatwogera ku mukulembeze eki. Dr. Besigye yalina endorsement ya Ssemwogerere. Naye ate Bobi Wine teyalina endorsement ya Dr. Besigye. Wadde balina enkolagana ey'enjawulo. So yes mukulembeze yajja nti bafather bakedde ku makya ba bishop bali kusaidia kubanga nakyemalira anyigiriza institutions zonna ne ja belonging nga omuganda naye owulira nga bakubagana empowa ne jememwa kugamba ye muntu eyajja kulwa abantu abangi okumenya existence ya institutions ezibadde zikozesebwa okuwangala okubwa nakyemalira. Bwe nagenda ne President Bobi Wine Busoga mwena mu kuziika specials mu kuziika omugenzi Cyprian Bishop Cyprian the late Bishop Cyprian Bamoze abajjukira nga tuli mwino struggle abantu bonna bali ne Bobi Wine naye nga abateeseteese ba specials ate ye bamulaga nti tali wanted. So ekyo njagadde nnyo banansi nkabajjukize ku lunaku olwaleero ku Sunday mumanye nti ye abantu abano bonna bemuwulira ab'ebitiibwa beegatta bwegasi ku maanyi g'abantu. So ye si ye owa bulijjo kubanga ye teyajja na endorsements z'abannabyabufuzi ne bonaba ogenze Kyaddondo abakulembeze abasinga bamwesamba kubanga yali tajidde Bobi Wine ojja mugeraageranya na Donald Trump kubanga bo ba outsider from the politics. So for insider wa politics fe twajoininga outsider wa politics ngaze okudeliveringa in New Uganda. People power, our power. Have a lovely Sunday. I thought I should make that clear. Yes, Red Zone TV kwoli ebyo bigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro y'omu ku basajja abaludde mu politics wa Uganda. Oyinza okuba badde omutegeeredde mu kibiina ekya National Unity Platform mwokka. Alex Waiswa Mufumbiro yaliko spokesperson mu kibiina ekya DP. Ekifo kyayina kati mu kibiina ekya NUP. Ekifo ekyo yakirimu mu kibiina ekya Democratic Party. Era abasajja ba Mathias Mpuuga abamanyi, abasajja ba Abedi Bwanika, abasajja ba Medal Lubega Sseggona abamanyi. Wabula kati olwaleero abadde ayina message yagezaako kubanga akuwa ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emabega kaawo obadde owulira nga bagamba abakulembeze Buganda be yazimba ate n'abaana ba ghetto ne batandika naffe tulina abakulembeze ghetto bezimbye tetugenda kukkiriza muntu yenna agenda kubakkakkanya. Kati wuliriza Alex Waiswa Mufumbiro okwongereza ku message ye nja kuzzaako ko emabega. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku bannabyabufuzi ababadde mu Uganda nga tayina institution gy'ayitiddemu nga bw'owulidde Waiswa Mufumbiro bw'akugambye. Abakulembeze bangi bagenda okujja nga bayina endorsements either nga church oba Catholic Church oba obusiraamu oba obwakabaka nga bumusembye. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga ye wannamunigina. Jjukira bw'obanga osobola okujjukira ebintu byonna nga bwe byatandika mu kalulu ak'Ekyaddondo gye byatandikira eyo. In fact byatandikira mu nnyimba ze yayimbanga. Wabula ate mu kalulu k'Ekyaddondo kyali kyanjawulo nti mu kalulu ako kino kye twogerako wekyasooka okubeera nga kirabikira. Jjukira obwakabaka bwamwesamba teyabwetabaamu oba tebwamubaakinga. Mu kalulu ke kamu ebibiina by'obufuzi byonna mu Uganda byamwesamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kya FDC kyamuma tiketi nga kiyina Apollo Kantinti nga bo gwe balabanga ow'amaanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ekibiina kya DP kyamuma tiketi era ne wabaawo n'amawulire agaafuluma nti wano bo aba DP ate ekibiina ky'abajjajjaabe ate bo baamusabamu ne kasente abamu bagamba nti zirabika zikunukkiriza mu bukadde 1,200 ze baali bamusabye bw'abanga ayagala tiketi ey'ekibiina ekya DP. Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga independent era mu kujja kubwa MP ensonda ezisinga zanyooma nga balabanga ayinza okuba nti tewaliwo kyanjawulo kyayinza kuba nga ateekawo gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Era yalabikanga omuntu anyoomwanyoomwa ebiseera ebyo byonna
embeera zonna nga bwe zaatambula kakaso bijjukira bulungi nnyo ggwe azze nga agoberera ensonga zino. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olw'okulayira era stiiru ng'ensi ekyamutwala ng'oli owa bulijjo omuyimbi abadde amanyiddwa. Kati gwatugoberera njagala okuzzaako ko emabega okutegeeza nti abamu ku bannabyabufuzi abazze babeerawo babadde bayina endorsement ng'era bwe nkugambye ng'era bw'owulidde Waiswa Mufumbiro bw'agambye nti Haji Nassantege Ssebaggala yaliwo nnyo okukwata Besigye ku mukono n'ategeeza ensi nti bannange tugende n'ono olwo Uganda, kubanga bwe ngamba Uganda, Central Buganda ezanya paati nnene nnyo mu byobufuzi by'eggwanga ebya Uganda. Oluvannyuma lwa Besigye okufuna endorsement ate nga n'Obwakabaka bwayenduusingamukko mu ngeri emu oba endala bwalagamukko ku sapooti eri Dr. Kizza Besigye gye butalaze eri Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati wano Alex Waiswa Mufumbiro meseji ye wabadde agijja. Ensonga lwaki ngireese, Alex Waiswa Mufumbiro ono y'omu ku baludde mu politics era akugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye amutwalanga olaba Donald Trump nti musajja wattu abadde mu bizinensi ze, naye olw'okuba alina byakkiririzaamu ng'ate talina bagenda bituma n'asalawo ayingirire ddala akazannyo direct. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali nti yali mu music we ng'akuba ennyimba ze, tewali atamumanyi mu music, tewali atakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu banda, era history we yavaayo n'amwogerako nga ye n'ategeeza bannaye teri atamanyi gye tuvudde mu music era tubadde bannamuziki basajja bayimbi bali ab'amadread gali gennyini g'otegeera, wabula olw'ebyo bye tuyimirirako, olw'ebyo bye tusinziirako oba bye twagala okuba nti byandibadde bikolebwa ng'ate tewali muntu gwe tugenda kubituma, twasalawo ne tujja twenyigire mu lutalo luno direct tubeere nga bwekuba kululwana ffenna tululwanire wamu ne bannayuganda. Kati njagala okutegeeza okusinziira ku Alex Waiswa Mufumbiro akubuuza kati ku bano ng'oggyeko ab'ebitiibwa ng'oggyeko abalala bonna aboogera, ani eyajja Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nviiri ezo? Ani eyamwendoosinga n'amukwata ku mukono n'amugja mu nviiri zino n'amuzza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi oba gwe mulaba kati ensi gwe yaayaana naye? Bwe kiba nga tewali endorsement gye yafuna kiba kitegeeza butegeeza nti ono either yajja yekka, yajja ku lulwe, era awo abaana ba ghetto bwe bagambidde nti ffe twazimba omuntu waffe era tetujja kukkiriza muntu kubeera ng'amukkakkanya ffe gwe twazimba. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyaliko okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo gwe akyatambula naffe, naawe atanaba kubeera ng'osubscribinga ku channel eno, nja kukusaba nti kkirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambeko okubeera ng'ate tomisinga nsonga yonna ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Kkiriza tubeere ng'ate tuwuliziganya mu updates eziddako, tukyagenda maaso n'okubeera nga tukuweereza. Sigala ku mukutu ogwa Red Zone TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako, jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.